Mu byafaayo by'eddiini y'Ekikristaayo mu Uganda, abaminsani bangi okusingira ddala okuva mu kibiina ki Church Missionary Society bajjukirwa nnyo olw'okuleetako n'enzikiriza eno eyo ku ntandikwa y'emyaka gy'olukumi abaminsani bangi boogerwako mu ngeri ez'enjawulo, wabula mu mboozi eno tukuleetedde ebyafaayo bya Bishop James Hannington eyali omulabirizi wa Eastern Equatorial Africa eyatuuka ku lukalu lw'omuddugavu Africa mu mwaka gwa 1884. Biseera eby'entambula yali nzibu, abaminsani boona oba abamissionary baatera kukolesanga maadi. Ono yamala nattibwa ekyando mu ssaza ly'e Buna erimu ku ago agakola obwakyabazinga bwa Busoga mu kiseera kino. Waliwo engero nnyingi ez'enjawulo ezoogera ku byafaayo by'omuminsani ono James Hannington naddala bwe yajja mu Africa n'atambula okutuuka mu Uganda mu mwaka gwa 1985. Wabula ffe mu mboozi eno tugenda kukutuusaako ebyafaayo bye nga bwe bitotolwa Geoffrey Mukajanga ng'ono muzzukulu wa Chief Luba agambibwa okutta Bishop Hannington. Ninze Geoffrey Mukajanga, ndi musaada mwisemuna era mutabane wa Leti Yokana Mukajanga Luba, mwidukulu wa Chief Luba agalamire ku itaka erya Ifeene Kyando, era nga ninze nkuumye olwambidde lwa dada wange Luba itaka eryo kwendi. Era ku luuyi lwa kanisa ninze omukubiriza ow'Abakristaayo mu kanisa yaffe ey'Ekyando, era naabanga ninze omukubiriza mu parish ey'Ekyando. Ku luuyi lwa gavumenti ndi mukulu wa isomero erya Bishop James Hannington, era ye mutwaganire gano mbaire nga ndi bize tuli kulongoosa sites daife d'amasomero era n'okulongoosa site ya Bishop James Hannington nga twetegekera emikolo egy'okubaawo nga 29 Ogw'ekumi nga twidukira omwoyo gwa Bishop James Hannington. Era noono mu kiseera kino y'omu ku bakuuma ekifo ky'Ekyando omuminsani ono we yattibwa era nga n'ebyafaayo byakyo abyesa bweso. Bishop James Hannington ono tukwogerako yazaalibwa nga ennaku d'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda mu 1847, era yajja okuyitibwa mu 1885 bw'obanga ogayisegayisemu awo yali ng'ageziza emyaka 38 egy'obukulu. Eitaka lino lye tuliko yali mbuga ya dada wange Chief Luba, era ng'akola omulimu guno ku lwa mukama we Kabaka wa Buganda ebiseera ebyo yali Mwanga, kuba ne yamutuma okuva e Buganda yaive eno e Buna, kuba Chief Luba musaada muganda wawu, era kyova obona twena tuli Baganda ayi lwakuba ntuli Busoga eno kyova tuwetani tuli Baisemuna, ayi galo nga tuizeeyere Buganda ife tuli Banyanyonyange era tubeere tweteba bazzukulu bambaziira. Mukajanga agamba nti Bishop Hannington we yatuuka Ekyando mu mwaka gwa 1985 yasalawo okukuba wano enkambi ye, era olusozi luno n'alufuulira ddala amaka ge anti n'ekisu bwe yakikuba nga bw'annyuka egy'okubuulira enjiri wano nga wagerengatanyiza ekiwanga mu ngalo ate okutuuka enkeera Katonda ng'abugyeko eddiba. Hannington ono okutuuka mu kifo kino yabitira ku luuyi luno olw'Enanda, kuba ebiseera eby'entambula yali nzibu, abaminsani boona oba abamissionary baatera kukolesanga maadi. So we yatukolesa amaadi yayigukira saidi eno eya Nakalanga, yayigukira yabita mu kibira
wuuyo yaigukira ku lusozi olwetebwa Kyando. Ku lusozi olwo nga yetulambwireyo eriyo ebyafaayo bingi bw'oyagaana empuku ningi. Mu mpuku edo nomuli empuku mwe yasulanga yebeeta bedroom. Ku luuyi yeena awo ku empuku galiwo ebibatikizo bye yabatikizanga abantu be yali ng'abuulire ekibono kya musengwa Katonda baalokoka, buli yamalanga okubaliisa enjiri ne balokoka ng'ababatiza. Era galiwo ibaale liriku ekiina agaali ng'amaadi ge yabafukanga mu mutwe ng'abatiza. Ku luuyi olw'emanga galiwo empuku eyindi ge yagalamiranga nga amaze okubuulira byategeka ebintu byajja okubuulira abantu olunaku olwiririra. Aye tweta library, era ne yalinga n'ebitabo bye bye yasomanga mu Bayibuli yasobola okuliisa abantu ekigambo kya Katonda. Gansi eno byaliyo ensulo mwe baanonanga amaadi ge baakolesanga nga benda okufumba ekyokulya n'okunwa. Era ku nsulo yeena eyo yagwira ku bambogo abakiifuluba abamugema ne bamutwala y'omukulu. Olwatuuka ebuna mu Busoga teyalinda na kubugumya Mboge ng'atandika gwamuleeta ng'ambo gw'okubuulira enjiri ya Yesu eyafa n'azuukira, era waayita mbale ng'abagoberezi asiba kanywa. Mu mayinja gano ageewunda obulungi tutegeezeddwa nti kuliko ge yali asulamu ng'amaka ge, yalinako akatuuti n'ebbatirizo, so ng'era yalina library oba we yaterekanga ebitabo n'okubisomera. Tuse n'ekifo Bishop James Hannington yasulanga yebeeta bedroom. Gano yaviiranga n'abasaadda be abagoberezi be bye yalina bo ng'abuulira enjiri. Ekifo kino kya byafaayo, era w'okiringirira empuku eno etyaime ku mabaale amanene nga 3 getyaimeku. Amaali nigagwa gatya tigasobola kutuuka gansi awo, oba omusana nigwaka gutya tigusobola kumutuukako. So ekifo kino kyaliku amabaale ago nga gaprotectinga omuzungu oyo yali nga tafuna mpewo, tafuna kinogogo ino, omusana kiba kinogo. Aye igulu lw'amabaale ago engeri gaba gasika ekisuusu yali nga tafuna mpewo kumukola ku bulabe. Kale ekifo kino tukyetanira ino abalambuzi ge baida nkani saabalabizi nga idye n'abantu basombokeraga n'okubona Hannington yasulanga. Kifo kya byafaayo ino, era gebwidaawo baba saabalabirizi n'omulabizi wa Busoga n'abantu boona ni maama waife former speaker Aitwala Kadaga bali kwetanira ino okubona nti balongoosa ekifo kino. Nga tyerabiire maama Namutamba bakoze ino omulimu gw'amaanyi ino mu kitundu kino. Bishop Hannington bino byonna yabikola, era lwali teruli lutyo. Olugero olw'Abaganda olugamba nti ow'olugambo mmindi mpya buli watuula ng'akoleeza ne lutuukirira. Anti wavaayo ow'olugambo eyatambuza amawulire okutuuka ku Kiifuluba nga mu ssaza lye ery'Ebuna bwe waali wasenzeeyo magulu meeru, era nga tabuulidde enjiri alina kyanoonya. Ne Kiifuluba teyali mubi, bwe yalaba bimususse okutegeera yakeera bwa Nawankya ng'atinattina ekiwejjowejjo ng'ali Mengo ewa mukama we Kabaka Mwanga eyamutuma okumulamulirako essaza eryo ng'alumuviira ku ntono. Mukajjanga annyonnyola nti Hannington wano obuzibu bwe bwatandikira, anti olwo abakulu baatandika mpola okugenda nga bamunaabira mu maaso. Amangu ddala Bishop Hannington yakwatibwa ku biragiro bya Kabaka Mwanga era n'abonerezebwa ebitagambika. Yalwa ddaaki
n'okuttibwa n'attibwa. Wabula newankubadde ono yattibwa, waliwo ebigambibwa nti mu biragiro Kabaka Mwanga bye yawa Chief Luba temwali kyakumutta, wabula mbu olw'ennimi ezitaakwatagana nga Chief Luba yali awa Yalusoga ate nga Kabaka Mwanga mu Luganda mwe yaweeranga ebiragiro, bw'atyo Hannington yeekanga aluguzeemu obulamu nga nawe twogerera bino y'embuyaga ezikaza engoye. Kitawe baagenda okumuserengesa ezzira kumwa gye batambuliza emigongo ng'obwato nga yakamala emyezi 2 ku lusozi Kyando. Bishop Hannington ono yatuuka gano sida kuba nti yamalawo olunaku lulala 2 bamugema. Yali atwaire emyezi egigeraku ng'ali ku lusozi era ng'abantu bali kujja nga bamweyungako. Mu kumweyungako okwo kyaniza omukulu, kuba omukulu Kabaka Mwanga yali n'obutagemagana n'abazungu. Yali ayenza abazungu bano bamuyambe ku mundu alwanise abalabe be bano abaida bakuba bali balwanira itaka ngage mwidi twasomanga nti yalingayo Bunyoro kutala kingdom yabayo ne Buganda kingdom. Kale kingdom zino ndayendanga okuexpandinga buli kase nga dendo okuexpandinga. Kale Chief Luba olwabona omuzungu ate abazungu bano baali balobye okwamba mukama we mu ngeri y'olutalo bamugema. Kale obutayisa n'obwo ate nga n'ekindi abantu bano abaali muno nga bali kubasomesa eidiini nga bayinki nga bali kubakobera kubwa kabaka bw'omu igulu ate nga beene ni bakabaka. Kale bakuba kabi kabaka ki asinga ife. Ekintu ekyo kyaleetawo obutayisani. Bali kwogera ku kabaka asinga bano, asinga Mwanga, asinga ne Chief ono ati ali mu igulu eyo. Kale ekintu ekyo kyaniza Chief, kyaniza ne Mwanga. Kale baje okugema Hannington ono okumutuusa mu kooti n'okutwala ripooti ya eri Kabaka Mwanga nga mutima gyaibwe tibamativu n'abazungu n'okusalawo yakuba ati mugende mu mutte. Kale bana ife Abaganda bakuba ati Chief Luba yategeera bulungi Luganda baka mu mutte naye yakuba mugende mu mutte. Kale bamuyita. So ekintu ekyo kitoge kyali ekyaviiraku okufa kwa Bishop James Hannington. Bishop Hannington ono omwaka gwene gwe yatuukira mu kitundu kino ogw'Olu1885 gwe baamugemeramu era gwe yafiiramu. So bano abambowa abakuuma olubiri bwe bali bakutambula okulambula olubiri bayagana nga Hannington Bishop ng'aviire gangulu aserengeite baidye okusena amaadi gano gansi. Bano ge bamulengera bakuba ati tubwine magulu meeru bajja bakobera mukama waibwe Chief Luba ati magulu meeru ali eyo tumubwine alina abantu bangi era bali kusena amaadi aye tutwidi mukama waife obandi bana abazigu betukoba abaide okunaga olubiri lwaife oba baki. Kabaka yena yakoba ati no, Chief yena yakoba ati no muje mugeme. Bamugema bamulebya of course bali basada bamaani nga bakigago. Kale bamugema bamusikumbula eno bali kumukuba eno bali kumusamba bamutuusa y'omukulu nga yena bamukubye n'abasada be yalina bw'abandi bona nga bakubye batuuka mu maiso g'omukulu. Ge batuusa mu maiso g'omukulu bamala naye esabiti nga 3 nga bakamubuulirizaako. Bali okumubuulirizaako Chief yatambula gabita mu kibira yaji yakobera mukama we e Buganda nti tugemye magulu meeru ali eyo. Mpegano yalipotinga nakati muje mwite bano bayira era bamutwala kuibale liri mu maadi gagati. Ibale libali kolesanga nga bayidi nti bajja kuwata sikeyi ayi tojja kujibita
kuba lyali mu maadi nga liriku enkonge, that's algae, nga lityerera ino liri mu maadi wakati, nga baidi nti nigwe nakukoba nti liniine, bamukoba aliniina, ati aliniina n'atya amakungulu badda kumusaasira, ate nga alikwogera nga ati nekabaka kabaka niina kuibala eryo otyameko nti olikuba oti niwe kabaka osinga bakabaka banabandi, so buli yaniina nga ati naseerera nga bakuba, buli yaniina nga naseerera nga bakuba, so bajja okumaliriza wona okumutuusa gano getulisaawo eno, nga n'okutambula weekendinze nga tali kusobola, ate yamala weeks edo ng'ekisatu nga tali kulya, eziraka ali kunwaku, so okumutuusa gano n'abasaada be olwamugalamizaawo, chifu yayemerera gano yamusagira omusango ogusembayo nti oyo agwana kuyitibwa, era bamwita bayitirawo n'abantu b'abandi abaswika mu bantu gano gaaliwa bwe yali nabo baali baswika ne 48 yatambula nabo, abo basigala baali balumwikirire mu nsiko olwabona nti mukama we bamaze okumwita balingalinga nga bano baviirewo abayida bayibawo omulambo bwe bagwibawo bagubeeda bagwolekesa saidi eno ng'ojje Kenya bagutuusa e Mumias. Aye of course ebiseera ebyo gaali gazira freezer nti banasobola okutwitinga omulambo, so byo kye baakola ng'engeri yonka y'okuba nti okutwitinga omulambo they had smoke the body nga bonaabona we batalika ekyenanda, so bamutuusa eyo baafuna ekifo kye baawumuliramu, baasima amagombe baziikamu mukama waibwe. Ku jjinja lino kati lyazimbibwako ennyumba, kigambibwa nti Chief Luba we yatuuza ekkooti okusalira Bishop Hannington omusango, era nga kati mu kiseera kino wakuumibwa era wafuulibwa kyabulambuzi. Mukaaja nga atunnyonnyodde nti nga wayise emyaka nga Hannington yattiddwa, jjajjaawe Luba nga naye afudde, olwo ate kitaawe nga ye Yokaana Mukaajanga eyasikira Luba yalaba omusana n'alokoka, ne yeenenya ebibi bye n'ebya kitaawe bye yakola omwali n'ekibi ekinene nga si kirala kyekyokutta omuddu wa Katonda Bishop Hannington. Bw'atyo oluvannyuma yatonera ekkanisa ettaka lino eriwezaako yiika 250 okussaako ekijjukizo kya Bishop Hannington wamu n'okukolerako emirimu emirala egy'ekkanisa nga n'ogw'okubuulira enjiri tegusuuliddwa muguluka. Ebiseera bye byaja nga bijja baba wange anzaala Yokaana Mukaajanga Luba byafuna okwolesebwa byalokoka, byabonanga bajja okuyita Hannington nga lata wange Chief Luba Mukaajanga yali nga wa myaka 18, byabonanga ekintu baba we kyakoze tikirungi, so neyayira mu kifo kya baba we bamuwa olubiri n'olwanana n'eitaka lino lyonna bubuna, yasalawo yagabira eitaka lino erigeza ekazi diswika mu 225 yaliga Church of Uganda, ng'ebiseera ebyo Bishop Bamoze nga n'omulabizi wa Busoga, kale yakoba eitaka lino balizimbe ku ekanisa enungi, abakristaayo baide basabirengaku emirimu gya Katonda gikolebwe nga baidukira omwoyo gwa Bishop James Hannington. So olwo n'olugendo lwa Bishop Hannington kyova obona buli kaseera abalabirizi bangi baida bakungaanira gano, buti ekitundu kino kitwalibwa obulabirizi bwa Busoga. Aye bikubaawo okusaba 2009 Ssaabalabirizi wa provinsi ya Uganda n'abaawo. Buli ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba nga gwe mwezi ogw'ekumi buli mwaka, ekkanisa ya Uganda ekuza olunaku lwa Bishop Hannington. Bwe batyo bannaddiini n'abakkiriza balamaga ku lusozi luno olw'ebyafaayo ekyando okujjukira omuminsani Hannington. Era ge twali olundi twakyaza kano His Excellency Yoweri Kaguta Museveni
yaida yena yatuuka yabona ekifo kino yatusuubiza nti olunaku lwa Hannington ludda kubanga public. Aye ebiseera ebyo maama waife owekitiibwa Ekisengete Alitwala Kadaga naye alinga ni speaker, ensonga eyo baali bakagikolako nga likwenda olunaku luno lube gazetted mu bitabo ebya parliamenti lulangiribwe, nekyali kisigere kyonka tusobole okucelebratinga nga olunaku luno nga wubona jana ne luwumu luba lunaku lwakuwumula. Ni luno tuli n'essuubi era tukaalina essuubi nti era iffe abakristaayo ba Church of Uganda tuli ku kyenda ino olunaku luno lube public holiday. Abantu bave mu nsi d'okulya, bave mu nsi donadoona, baide babone amakula agali gano ekyando. Era yena ali kubira gavumenti omulanga nti nga gekolera abana ife abamadiini agandi twena abakristaayo aba Church of Uganda, gavumenti etandika okutusigamu sente, etandika twena ebifo byaife ebifeeku bitandika okuterezebwa. Ekifo kino kyattutumu nnyo eri ekkanisa ya Uganda, era buli muntu yenna eyafuna omukisa n'ayitako mu ssomero ebyafaayo by'omuminsani Hannington toyinza kubanga tewabisomaako. Bwe twogerera bino, enkulaakulana eruubirira okutumbula ebyobulambuzi mu kifo kino yamala dda okuggibwako akawoowo. Olwaleero waliwo woteeri gali kwoleka egambibwa okuba ng'eri emu ku zi Century Hotels ezeeyali sipiika wa paalamenti ya Uganda Rebecca Alitwala Kadaga, ng'olwaleero ono ye minisita wa Uganda ow'ensonga za East Africa era omumyuka wa Ssaabaminisita namba 2. Waliwo ne kaabuyonjo ey'omulembe eyazimbibwa ekitongole kya gavumenti ekitumbula ebyobulambuzi ki Uganda Tourism Board mu kaweefube okutumbula ebyobulambuzi mu kifo kino. Neebaza gavumenti ya Uganda olw'okutuwa ekyolooni ekyokusingira tourism kyetuwaire, era neebaza Mayuke Local Government yona yatuwa pitira twini erigayita laawo. Mu bufu bwe bumu oluguudo olwambuka ku lusozi luno okuva mu Stenseni lwakubibwa kolansi. Ekyo nno nakyo si kye kintu ky'osobola okuyisaako amaaso okumala gatambula mu ngeri yakwemasaga ng'eggongolo libagamba esiba akawero. Bishop Frank Katibagendeka nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Mayuge agamba nti ekifo kino kyeyongedde okuba ekittutumu nga kati disitulikiti gy'akulembera emanyiddwa nnyo olw'ekifo kino eky'obulambuzi. Tibagendeka era agamba nti bakola butassamuka butassa mwoyo okwongera okutumbula ebyobulambuzi mu disitulikiti kuba lyerimu ku makubo mwe bayinza okuyita okwekulaakulanya wamu n'okuteekawo empenda ezinaayamba okuwa abavubuka emirimu. Mayuge erimu ebintu ebyobulambuzi ebisobola okusikiriza bannayiffe ba muzigansimbi okuyida okubonako. Ng'era ekisookerwaku era ekimaniibwa nga nekikulu ekirimu, tulina ekifo kino ekyekyando. Ekifo kino ekyekyando era ku kyalo kyebeeta Kyando we bayitira Bishop Hannington. Ekifo ekyo kyafuuka kya bulambuzi era kyattractinze batuwalusi bangi kubanga bamissionaries bwe bayida mwidi bulungi nti batuuka muno nga tulinamu n'abakulembeze ab'ensikirano, ebitundu ebindi abantu babaanirizanga, ebitundu ebindi abantu bafunanga harassment. For example, mwidukira mu bitundu ebindi waire nga tusobola kwogera ku elemendire ku Mayuge nga Buganda mu biseera bya Mwanga bayita bano betweta ba Uganda Matters bayitibwa olw'okuba Mwanga yali tabategeera. So equally mu Uganda era mu Mayuge in particular mwalingamu abasaada abataategeeranga musingi lwaki bano abantu bayidye muno, lwaki bayidye. In fact ekikobebwa nti ni Hannington yali tina wakwitibwa bakoba nti bano Abaganda bakuza ekigambo nti mugende mumutte oyo mumulekule. Aye banaife olwokuba bati bayidi Luganda abaali omukaseera akabayita bakati mujje mumuyite.
so Hannington bamuyita buyite yafa mu ngeri neeyo. Kati olw'okubanga abazungu munsi dayibwe nga woyidi nti babayisaamu ebitibwa balina value ewaibwe benda okutegeerera irala nani Bishop Hannington bamuyitirawa. Kati buli muzungu aida eno oba abantu bera batuukewo ku kifo, so kifo ekyo kyazimbibwa era waliwo monument ekifaananyi kya Dr. Hannington bazimbawo monument mu kifaananyi kye, era waliwo ennumba batawo engeri y'akayumba nti bw'otuukawo era ofiiringawo najjaawo ku kifo ekyo nkibaire kuneetegereza engeri gye bakizimbamu nga kisikiriza okutegeera we bamuyitira. Kati n'olw'ensonga eyo Mayuge nkubiriza abantu abali okutegeera history ya Mayuge nti muyide mu Mayuge mwongere okubona nti Mayuge temanika ku lwa bibi byonka bati bingi ebisikiriza ebirimu, era bw'otuuka ku kifo ekyo twenda n'okusiima maama waife the first prime minister Mama Rebecca Kadaga nti olw'okuyisaamu ekitiibwa ekifo kino ate nga ayendeza abasoga ayendeza Mayuge wazimbwawo ni hotero ey'amaanyi nti bw'oba oyidye Mayuge n'otuukawo twenda kuvaawo kubanga wali hotero ey'omulembe, waliwo abantu basobola okusula, hotero esuza abantu abasukka ne 5. Etegeeza nti bwoba n'abantu bo nga bali eyo muli kwenda kuyidda Mayuge, muli kwenda kutegeera Mayuge nani mutegere bulungi n'ekyokusula ku kiriwo wali hotero ey'omulembe, era waliwo emiti wasimbibwawo emiti empewo ekukuba ku nnungi ino, waliwo empewo enungi, waliwo obuti obulungi, waliwo omwiga, waliwo amaadhi agakulukuta, kifo kirungi ino. Eri ebifo ebino bitukaali kulaakulanya era byona biri bukatuube nti abantu bano bwe batambula kuba Hannington yali yenka yali kuna abantu abandi ayolo kubanga bwagema ku muntu omukulu abato tebategereka bulungi, aye abamu ku bantu be yali nabo abandi bayitibwa bukatuube, abandi bayitibwa bukaleeba. Eyo yona bwojja eri obu sites nga wali bukaali kuba developed nti otuukawo wasanso aye ndiba kwati waliwo slot, era abantu bana abantu abenda okuinvestinga mu tourism sites tubakubiriza nti mulete sente tubooleke ebifo biriyo bingi